Katonda omulungi, Katonda okwagala ajjudde ensi eno, tukwebaza. Ffe tuli wano lwakuba ggwe Mukama n'omukisa tugulina, kubanga olwaleero waliwo abeebase mu nfuufu y'ensi, naye ffe tuli wano tuze okuyiga n'ekigambo kyo Mukama. Ffe tetutuukiridde naye gwe otuukiridde Mukama. Ebigambo ebinaayogera olwaleero nze bibule, naye gwe Mukama yogera eri abantu bo. Naye ebigambo bino kabisinga okukola ku nze Mukama, nze kambeere conduit eyitamu ebigambo byo okutuuka mu bantu bo, okuyita mu linnya eddungi erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Amiina. Olwaleero tugenda kutunuulira mu kitabo kya Zabbuli. Tugenda kutunuulira mu kitabo kya Zabbuli essuula esooka. Ekitabo kya Zabbuli kino kyawandiikibwa waliwo okubagana empawa. Abalala bagamba nti ekitabo kino Dawudi ye yakola ki? Essuula eno Dawudi ye yagiwandiika eya Zabbuli. Si Zabbuli zonna nga bwe mulaba nti zawandiikibwa Dawudi nga kabaka, nedda. Naye eno Zabbuli esooka yerimu okubuusabuusa ani yagiwandiika oba ani ataagiwandiika. Abalala ne bawanuuza ne baga ndowooza Ezra ye yagiwandiika oba ye yagimaliriza. Naye yagiwandiika si kyekikulu, naye ebigambo ebiri mu Zabbuli eno olwaleero bye njagala tusimbeko essira era tubiteekeko omwoyo. Era olunyiriri olusooka nga nze nsoma lugamba bwe luti nti alina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi. Alina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi. Ababi bateesa ki? Bateesa okuzikiriza, bateesa okumenya abantu, bateesa obulimba n'ebirala bifaanana bwe bityo. Naye n'agamba nti newankubadde okuyimirira mu kkubo ly'abo abalina ebibi, newankubadde okutuula mu ntebe z'abanyooma. Olunyiriri olwo olusooka lulimu ebigambo bisatu bye njagala otunuulire: obutatambulira, obutayimirira n'okutuula. Wali olowoozezzaako nti Mukama tayagala tutambulire mu kuteesa kw'ababi, era tayagala tuyimirire mu kkubo ly'abalina ebibi. Kyava agamba nti nze ekkubo n'amazima n'obuki n'obulamu, newankubadde okutuula mu ntebe z'abanyooma. Omwagala wali eyo entebe z'abanyooma, oli mu ntebe z'abanyooma ozituddemu, entebe ez'abanyooma. Bw'ogenda mu kkanisa, Jeeni n'ayimba oluyimba, onyooma, ayo tasobola kuyimba. Ono bw'afumba, tasobola kufumba. Ono bw'aweereza, ono tasaanye kuweereza. Oli mu ntebe z'abanyoomi, tosobola kufuna mukisa, kubanga olwaleero tugenda twogera ku ngeri gy'oyinza okufunamu omukisa. Waliwo olunyiriri lw'enjagala olwokusatu nti atali ebyo ebisatu, atatambulira mu kuteesa kw'ababi, atayimirira mu kkubo ly'abalina ebibi, atatuula mu ntebe z'abanyooma, waliwo kyali ti amateeka ga Mukama gamusanyusa. Blessed is the man who doesn't walk in the counsel of the ungodly, nor stand in the way of the sinners, nor sitteth in the way of the scornful. Alina omukisa. Tagenda funa mukisa naye agulina. Oyo atatambulira mu kuteesa kw'ababi, oyo atayimirira mu kkubo ly'abalina obubi, oyo atatuula mu ntebe z'abanyoomi. Naye waliwo ekimusanyusa nti amateeka ga Mukama, olunyiriri olwokubiri lugamba nti naye amateeka ga Mukama ge gamusanyusa, era mu mateeka ga Mukama mwalowooleza emisana n'ekiro. Tubadde tusoma Okuva, ekitabo ky'Okuva ne Yoswa,
ebitabo bye tubadde tubisoma ne tusoma ku mateeka ga Mukama ne tulaba obukulu obuli ku mateeka ga Mukama nti Mukama ayagala tukwate amateeka ge. Gwali wanampuliriza, Mukama ayagala tukole ebiragiro bye kubanga ebiragiro bye bitegeeza ki? Bitegeeza kwagala. Ebiragiro bya Mukama bitegeeza ki? Mpisa za Mukama. Bwe mubanga munanjagala munaakwatanga ebiragiro byange. Owooluganda ali kunampuliriza ne mwannyinaze, Mukama ayagala tukwate ebiragiro bye ate bitusanyuse. Omuntu atakuuma sabbiiti lwa buyinike, sabbiiti bw'etuuka nabategeezaako nti maama wange amanyi n'okugamba nti sabbiiti yange emponya akalimu agyeyagaliramu kubanga akimanyi nti ennaku 6 akola naye olunaku olw'omusanvu awummudde. Gwali wano olwaleero nga towagenze ku kipakasi, nga towagenze kukola, gwe guno omukisa gwenjogerako nti olabye ekirina omukisa okusinga okugenda okukola kubanga Mukama obulamu yabukuwa, ekisa kyakikuwa ate n'otegeera nti ye mutonzi wo n'otamenya mateeka ge kubanga lwaki togamenye? Gakusanyusa emisana n'ekiro. You delight in the law of the Lord. In his law you should meditate day and night. Nti okuyita mu mateeka ge ogafumiintirizeemu emisana n'ekiro, okufumiintiriza. Nalowooza ku kigambo kufumiintiriza. Omuwandiisi omu n'agamba mu Lwebbulaniya kiyinza okutegeeza nga bw'ogamba nti olidde ekijjulo oba olidde emmere kuwomera, ffe ng'abaavaako e Uganda ng'olidde ku mpuuta ku mwogo. Mumanyimu abaavaako e Uganda abalya ku mpuuta ne mwogo, naye n'ogiwula muno, this is good. Etteeka lya Mukama lirina okubeera bwe lityo ate nga kkulu. Kiki ekifuula etteeka lya Mukama kkulu era n'okukuweesa omukisa nga bwe lyogerwako wano mu Zabbuli? Etteeka lya Mukama kkulu olw'ensonga nti Katonda yennyini ye yaliwandiika, teyatuma, teyalutumira mwana. Musa si yaliwandiika, Yoswa si yaliwandiika, naye kkulu. Ekyo kye kiriraga nti lyava wa Mukama Katonda era lirina okugobererwa. Kyova olaba Musa bw'ava ku lusozi Sinaayi n'asanga abaana ba Isirayiri nga bakoze ennyana ey'ekikomo, yakuba wansi tabuleti y'amateeka n'eyatika. Bwe yayatika Mukama yakola endala. Olw'obukulu bw'amateeka Mukama yaddamu n'awandiika amateeka ago. Nali nsomawo ne ŋŋamba ono akaguddeko, ayasizza amateeka ga Mukama taazikirire, naye ekitegeeza obukulu bwa nti yaddamu, naye yaddamu n'akola kinagawandiika. Naye kati wano Mukama atugambye nti amateeka ge nga twagala emikisa gatusanyuse emisana n'ekiro era tugalowoozengako. Kati omuntu alina omukisa atatambulira mu kuteesa kw'ababi, atayimirira mu kkubo ly'ababi, atatuula mu ntebe z'abanyooma, naye nga amateeka ga Mukama gamusanyusa, alina kyafaananyizibwa. Olunya olwokusatu kyeruva lugamba nti alifaananyizibwa ng'omuti ogwasimbibwa okumpi n'ensulo z'amazzi. Tosobola kutegeera muti gwasimbibwa kumpi n'ensulo z'amazzi okuggyako nga wabeerako mu lukoola, okuggyako nga wabeerako abutali mazzi. Naye tagambye nti kati, agambye omuti ogwasimbibwa ku nsulo z'amazzi. Kati omuti bwe gubanga gwasimbibwa ku nsulo z'amazzi, abaagalwa, kitegeeza nti emirandira gyagwo ginywera ddala okuvaawa ku nsulo z'amazzi. Mukama kyatwagaza ekyo. Naye nagamba nti omuti ogwo tegukoma kunywa ku nsulo z'amazzi n'emirandira gyagyo okuba ku nsulo z'amazzi, naye guwala ebibala byagwo mu ntuuko zaagwo n'amalagala gaago tegawotoka. The tree perseveres. Kitegeeza nti guyimirirawo. Lwaki guyimirirawo? Kubanga emirandira gyagwo ne ginywa ku luzzi, era kyova olaba nti amalagala gazo twandiyise ebikola byayo bibanga buli ssaawa biriisibwaliisibwa nga birungi, nga n'ebibala kwebiri, kubanga Mukama atugamba tubala ebibala. Bagalatiya tatugamba tubala ebibala bannange, ebibala eby'emirembe, ebibala eby'ekisa, ebibala eby'okwagala. Ebyo byonna birimu omukisa, naye nga tutegedde Katonda nti ye Katonda
era nga tumuwa omutima gwaffe gwonna gwonna nga tumanyi nti ensibuko y'emikisa gyaffe si eyiriza eyo jjajjaawo gye yakuwa akantu ke baakuwa konaanyigako konaakola ki ensi ebuuze nnyo ekyenkanidde awo ne mu kkanisa nga mukyalimu abantu be baweereza eddagala oba amayirizi nga bakyasinza bakatonda abalala atali katonda. Ekyo nno kyabulabe ddala nnyo 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 era Mukama akinakuwalira nnyo kubanga katonda gwe tusinga katonda wa bujja. Naye n'agamba nti omuntu oyo alinga omuti ogwasimba mu mabbali g'oluzzi ogubala ebibala mu ntuuko zaagwo amalagala gaako tegakala buli kyakwatako ne kiweebwa omuki omukisa. He prospers. Buli kyakwatako kiba n'omukisa. Oluusi omukisa tugutwalira nnyo mu nsimbi n'ebirala naye omukisa oluusi gubeerera ne mu mwoyo n'okula mu mwoyo ogwo nagwo omukisa. Mukama kyatulagidde nti bw'otatambulira mu kuteesa kw'ababi, bw'otayimira mu kkubo ly'ababi, bw'otatula mu ntebe z'abayonoona, bw'okwata amateeka ga Mukama ne gakusanyusa, gwe olifaanana ng'omuti. Naye waliwo wano contrast. N'agamba nti naye ababisi bwe bali batya nti ababi balinga ebisusunku, empewo ze bifuumuula. Nze nabeerako ewasenga wange yali mukyala mukadde nnyo naye omukyala oli yalina olugali nga bw'alima ebijanjaalo aweewa ebijanjaalo kati obukyafu ne bukola ki ne buvaamu, ebisusunku ne bivaamu. Kati wano Bayibuli ababi abanoonya emikisa awalala abateesiga Mukama bagereganyizibwa ku kiki ku kyafu. Era ne mu Luzungu egamba the wicked they are like chaff that the wind blows away. Kintu kye kigambo eky'Oluzungu era ekyasigala mu Luganda bukyafu kyafu. Kakati toyagala kubeera kyafu. Nsaba Mukama atuyambe tuleme kubeera bakyafu ng'ebisusunku ebyo bitalina makulu. Naye n'agamba mu Lwokutaano nti ababi kye baliva balema okugumira omusango. Eriyo omusango gw'ababi. Subuga seetaaga kweyibaala nawe twetaaga kweyibaala. Waliwo omusango. Bw'omanya nti waliyo omusango ogujja goberera obutuukirivu kubanga ye Mukama waali. Era kyava agamba nti ababi kye baliva balema okugumira omusango newankubadde abalina ebibi okubeera mu kuŋŋaaniro ly'abatuukirivu. Omwagalwa mpuliriza, waliwo ekkuŋŋaaniro ly'abatuukirivu erijja naye terijja kuweebwa babi, terijja kuweebwa bantu abatambulira mu kuteesa kw'ababi, terijja kubaamu bantu abayimirira mu kkubo ly'abo abalina ebibi, terijja kubaamu bantu batuula mu ntebe z'abanyooma, naye rijja kubeeramu abantu abasanyusibwa amateeka ga Katonda ne bagalowoozaako emisana n'ekiro. Nsaba ggwe nange obeereyo ng'omusango ogwo oguwulira, ng'omusango ogwo gusalirwa ababi naye nga toli mu musango ogwo, naye ng'oli mu kuŋŋaaniro ly'abatuukirivu. Olw'omukaaga essuula eno eya Zabbuli erimu ennyiriri 6 zokka naye njagala nnyo olunyiriri olusembayo nti kubanga Mukama amanye ekkubo ly'abatuukirivu naye ekkubo ly'ababi liribula. Kitegeeza nti essuula eno yonna nti okufuna omukisa mu Mukama oteekwa okuba mu kkubo ly'abatuukirivu, naye tosobola kubeera mu kkubo ly'abatuukirivu ng'oli mu ly'ababi. Mukama bw'eba ye Mukama, Yesu bwe yagamba mumusinze leero, naye bwe mulowooza nti munasinza Katonda w'ebbali y'omugeri gye mwava gwe muba musinza. There is no neutrality. Tosobola kusinza Katonda ate n'osinza Bayaali. Mukama atuyita olwaleero tutegeere nti mu kumunoonya emikisa gye mwe gitandikira, mu kumunoonya emikisa gye bwe giri. Baga munanoonyanga n'omutima gwammwe gwonna gwonna. Mulikola ki? Mulindaba. Bw'atyo bw'atugambye mu Yeremiya. Ate era mu Yeremiya n'atuweera olunyiriri olukwatagana ne ku muti ogwo. Era baluwandiika mu Yeremiya 17 bw'oba olina obudde. Naye saagadde
kubikula wano na wano njagadde tusigale ku ssuula eyo yokka esooka ey'ennyiriri 6 eya Zabbuli. Saba Mukama akuwa omukisa, akutegeeza ebigambo bino ebikulu ebirimu omukisa ogutali gwa bulijjo, kubanga Mukama y'ensibuko y'omukisa gyonna. Era twayimbanga akayimba ku muti ogwo, ku muti ogwo ogwasimbibwa ku mazzi. Sili 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 siguka, sili 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 siguka ninga omuti ogwasimbibwa ku sili siguka. Njagala ogumire ku muti ogwo, njagala emirandiro egyo ginyweze, onyweze ku Yesu Kristo, omulowoozeeko emisana n'ekiro, kubanga Yesu gwe mugga ogw'obulamu, obulamu bwonna mwe busibuka, emikisa gyonna y'ensulo y'emikisa. Njagala okujjukiza ku Yoswa essula esooka ku lunyiri 8. Mukama amuwa kyagi. Omuddu wa Mukama Musa amaze okufa, Mukama n'awa kyagi Musa, n'amujjukiza engeri gy'alina okufunamu omukisa, era nawe gy'enjagala ofunamu omukisa. Amugamba ebigambo bino, tekitabo kino eky'amateeka, nga balina Bayibuli yammwe Yoswa essula 1:8, tekigambo kino eky'amateeka. Yoswa oba nawe teekawo erinnya lyo, John, Samari, ani? Ekitabo kino eky'amateeka tekivanga mu kamwako. Kintu Kayanja, Professor Elisha Semakula, Mama Kamyat, ekitabo kino eky'amateeka tekivanga mu kamwako. Bw'agamba nti ekitabo tekivanga mu kamwako, aba tagambye nti ekitabo kikwato kiyuzeemu empapulo kiryo kigaayo kimire. Naye bw'agamba nti tekivanga mu kamwako, kitegeeza nti ekitabo kino kisheyaringeko n'omuntu omulala, kyogerere. Tegeeza omulala ku Yesu, tegeeza omulala ku Katonda, mutegeeze ku mikisa egiri mu Katonda, mutegeeze ku bulungi bwa Katonda. Owato limogezi nnyo kwenkana Pawulo, yogera ku Yesu kyokka, fa kulwa bonna. Ekigambo kino eky'amateeka tekivanga mu kamwako. Omusajja kyeyava ayimba oluyimba, n'ayiya oluyimba, mpa ekitabo ekitukuvu ennyo, ndyoke nnagilirwe ekkubo lyo, nuŋŋamye mu mateeka galimu, kutuusa ku lunaku lw'olijja. Ekitabo kino eky'amateeka tekivanga mu kamwako, naye onaakirowoozangako ddi emisana n'ekiro, olyoke weekuumenga. James, Kintu, Kayanja, Semakula, Elisha, olyoke weekuumenga okukolanga byonna bwe biri ebiwandiikibbwamu, kubanga bw'otyo bw'onaatereezanga ekkubo lyo, era bw'onaatereezanga ekkubo lyo okusinziira ku Yoswa 1:8, bw'otyo bw'onaaweebwanga omukisa. Ekigambo kya Mukama kigamba kitya? Timujje gye ndi mmwe mwenna abakooyera abazitoowereddwa. Mataayo 11:38. Nange n'abawumuza. Mukama ayagala kutuwumuza. Oyinza okuba nga obadde totambulira mu makubo ge, oyinza okuba nga obadde otula mu ntebe z'abanyooma, oyinza okuba nga tobadde ng'omuti ogwasimbibwa ku lubalama ku mazzi ne gubala ebibala byagwo mu ntuuko, oyinza okuba nga tobadde, is fine. Olwaleero waliwo akakisa. Saba ofumiitirize ku bigambo bino ebikulu ebigamba nti ekitabo kino eky'amateeka tekiivenga mu kamwa kange, naye naakirowoozangako emisana n'ekiro, ndyoke neekuumenga okukolanga byonna bwe biri ebyawandiikibwamu, kubanga bw'etyo bwe nnaanywezebwanga mu kkubo lyange,
era bwe ntyo bwe nnaaweebwanga omukisa. Mukama abawa omukisa okuyita mu linnya ly'omwana we Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Amina. Amina nnyo.